akantu kadakiika kewera omusajja yaŋŋambye waikibende omumanyiko ki kati mumanyiko ki neiba wange lwaki waitagenda ku nsombera n'ekitoovu kiiniwe kati amuwayirize nemubuuza gonna kyomumanyiko nenda gana kyamumanyiko mulaba waikibende andaba nze aliye kati wanjogere kiti ye Yesu kitegera nze mwana njoga kituufu ate nze sigenda kukola kitu kyokyowulira kyoyagala nze nkole nyiga nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi kubanga bajja kuntegeera ate sifeekinga nawe okuzanegamba ali nno teri olwakisiru sitaisa ate kubeyaga nno kuno oli wakisiru okategedde ate nemegenda ate kubeya bitamu ebyo paka binakutuukako nkwegangira nemekutta nnyo ate bebe kulwaki kuba yagamba ng'oli musumbuyi takutegeera bw'olira amayirungi ku stage onywerako ekikola obeera kulinga otawanya Uganda ogiraba Uganda yo yegini teri serious bw'obeera serious obeera serious alone olugira munoko dawuni omugembezi wanyira ng'obwezi ku national address banange yalinga anyedde obutwa paka weyagaba n'agamba akanali kabbokola ki olyanga amagumba okasuka mu mulyango okujjako ng'abaveyo muntu omakireyimi nga ti omusajja yanzudde amayirungi abandi ba respect okusinga kuba ku respect gye beewa tugenda kubanga twewa respect ate gyegyebikulu katuikoyaki wa respect abamu bali bangi naye tetujja kwogerako abo kyolo tubeesoge okwongereza ku kibuzo kya dayasi kyabikanga abayimbi abatandise okuba nti bakwesamba abagamba oswaza industry sikwatagananga nabeera nge sinamwembi kyaliwa lwaki kituna kitugatte obuzibu buli kubokutegeera bo bategeera kyekitugatte togamba teweetaaga abayimbi yenna mulamu obwo sibeetaaga negambye tebali kitugattawo bo bali bwe batwesamba so kiri twesamba fetukoleki omukireko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era nga endongo tugimusinga osegezi obanga atuwonyezza bakiginganga abapromota abamu oba bakyali bafe batijje olwakukyawa abakuwonyezza bulangi odiga atagenda kujja kuyimbirako oba butagenda nakukyade kusokayo banange sinakola ki naye nga kutebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegera oli wava nagamba mwana nkwesenyiya banga ayambye okitegera kati omuyimbi okujja na mesonyiwo abanyambi ojja kunsaba kolaba abakuwanika luyimba okategedde ate ezeyimbi wazinene omuntu okukolagana ne alien skin alina kukola ki alina kuba naki kuba kati kyabika ogyewulira nedda sikubanga njewulira kyokka toba njewulira n'okusingawo okuva bwotobokitutte bwenga nkwataganana naawe nze okukwatagana naye kubanga nkumanya omumanyi n'omulalira n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bawema nabo tukwatagana mpaka okutumuleke okutogere ku bino ebiri wano abasinga bagamba nti okoppa kalakita byokola ezo kalakita ozikoppa mu bayimbi abanene nga Gravity, King Saha, abantu we batyo Bobby Wine yes ebifaananyi byo buli kimu kyokola okikoppa mu bayimbi kubanga oyagala kuba wakabi asikoppa mu bayimbi kuba oyede ndi muyimbi siramba ntambula mu sentufu ez'abayimbi ojjako sinayi badde yokola badde mbikoppa ku babayi naali badde nfeekinze osegera kuba ndi muyimbi kuba ndi muyimbi ate ekoppe mu bayimbi ani akuinspiringa oba najja nayimbanga nzira bwe nayimbanga nga najja nga nzemu oluyimba obanga abalumba ezaaya waligambi kafeero nakadde inspiration najja nayimba zange sitayiro ndala nga tegera ate sofa mulevu gyentuuseemu ntandika ogaba ku respect ngamba abasajja nga bayita mu bintu waliwo otuuka n'olaba nga buli omu akutaabula nogamba kati bwe guti bwe guli neri nomanti no class tugivuddemu tuze muki tuze mu class kubanga buli class twogendamu waliwo ebyanjawulo mu class ki alien skin oli mu class kati weweera class gyendimu eyo bagiyita batya kiringa omuntu okuba nti muyimbi nga ggwe ng'amanyi byayimba afulokooku bikiweito kati gwe oli mu class ngenyimba baboga mu music nabeerako alien nabeerako nawe mu kivulo ekimu erugogaawo
okwali DJ Nimrod n'abalala nga bakuuma akazindalo by then wali naawe babubaka ki endongo nina ekibiira kingamba ennyo abavubuka abayimbi waliwo abantu tubayagala nnyo tukolagane nabo yozanga akaseera tekanaba kutuuka naye ate akaseera bwe katuuka omuntu oyo abadde bwesibako nga tamuka akaseera bwe katuuka aye najja aye togwesasuza kitegeeza nti oba otuuse mu kirasi gyali akwagalamu era ensonga twatukolagana bulungi nnyo emirimu gyange n'egije gitamba kitegeeza nti tuba tukoze ab'emikono bayisiza n'ekiwandiiko bwe bakulabirako bonna bakwate ebiwandiiko bingi kati olaba nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa ssente ekyoga esaazinira okuyimba kutegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 n'okwera ku stage kutegeera nayenkula omukulu omutijje ne mubuuza ebyeno byebyo bansooke naŋŋamba ebyeno byamangu neŋŋamba kansookewa omukono kana nasuukulwakamba byeno mbadde nakawaniaa kutegeera nentuuka neŋŋamba omusajja naye sigenda kola ki olwawo ngayagala ntuule nywemu bwe bbaala abantu bajja leeti mugamba sigenda kunywamu kuba nze kola sinyera ku mulimu naye sofa nze mpa balansi nyingire nyimbirewo kuba niwalagenkola ki nengenda kusala nga 7 n'ekitundu nampaku afuwa balansi natulire munda balansi naye ali munda osegeera tuuka munda nemugamba tebalansi nyimbira audience engamba kulawuzi eri wansi ngagasewoze entuule bakantu banayingira ate ndyoke nyimbe osegeera balansi munyinitunda kikaabira ngambi oyingira kuyimbirawo nengere banajje bakola ki tulina okuyimba osegeera omuntu singa batagenda kuyimba wantu tajja nimba sigenda yimba wantu sijja ate nentuuka nenjija noyinga nenyingira ate nenvuluma era ne management zina okwetegereza napromota nange nkibagamba kati omuntu agimujja mubano nga mwogeku kirala okuba kusonga ekyo kirala nagala atakiise kunako olunaku mbanyishomne Alien Skin ekibuzo kyange ekisembayo wakolako statement n'ogamba nti TikTok eyakuleeta era teweetaaga bannamawulire essaawa zino olaba ekintu kikuzitoweredde kati bannamawulire obeetaaga okunyiiza oba otegeeza kisebo oyagala twakola endagaano tontambala twaliko nesagadde balaga nti temulina mugaso seba nedda nakyogamma nakunoonyako ku kitati mugaso kuba waliwo abakukula bamu sofa nange gukula bamu naye wali nali sigukula bamu era nga lewe najja nekugamba mpita abamawulire babiri banjeko interview temujja kukira malize sebo ogambye tonywera ku mulimu ate twalaba ku vidiyo obumu nga oli mufuuwa ebintu ku stage nga bw'ogaaya n'okugaaya awo faani wange yaleeta kubanga nagamba faani wajja nakuwa sente ziteeka mu nsawo wajja nakasigaliro nakanywa tunakasa mu nsawo nga oba obayisizaamu amaaso asibayisizaamu amaaso kuba tebafaani nga golanyimba mu gospel kwasi nashogi nali nkoze tebakoodi Kampala oba Namirembe oba Lubaga otegedde nyimbira bayaayi nezikiza ati ndimuyayi nyimbira bayaayi okujja kwasinga nosanga mukyaki olanga pasito nga bampisa ate nembakomere obanga ngenda nezayi abandi okenzize nate nabo banensobi lwaki bayiseezi ba Yesu bayagala nzeebe Alien Skin ogambye nti gwaliko kati gwakuba wabadde ekiro ku Vegas Chillout abasajja era bakomplaininze tebakusasudde sente zawe waze n'oyimba eddakiika 2 n'ekitundu n'osulawo microphone twasanyeze mwelayimba Lunaku soko mubuuze twawandiise mwagambye ayimbe ennaku nnya
bo bagamba wadde olina okuyimba ennyimba zonna bakusasudde nga muyimbi oba 3 oba 4 ne wayimbye eddakiika 2 n'ekitundu n'oyitamu eddakiika 2 n'ekitundu butereevu wabakubiddemu akapera n'oyitamu naye Okiba bapromota bote bategera okubanga bonako nyimba ng'ate nze ensobya ku bantu. Singa badde ensobya ku bantu, abapromota singa bakola singa banvaako dda kwanza nakuba ndongo yange nasina promota kuleteseza naye tibaddayo nompa. Naye nakuba neenoga buli omu nalaba nga mba muyisaawo. Otegeera nsobola kinkola. Naye bino byokola tofunangamu feeling egamba nti biyinza okulayinga down your career. Notukawo nga tebakuyita. Bapromota abayimbi balina ekivulu ne bagamba tetujja kuyita. Abamu bagamba nti ofuuwa ne green tea enjaye ogifuuwa ku stage n'ojja n'obukoola. Ebyo alaba nga kiba kimuyisiza bubiyenga ye. Ekibuzo kyange njagala kudda yalaba nga kiba kimuyisiza bubibanga muyisiza bubi mu mbeera zange yakola ki kubanga nsibaddeeko mu jeeto omunayonoonese bwonoonese ayo natandika nayita neokubendoola emuno nifuuka ate nga naterera bute omuntu ayinza okwebuuza champion Gudo akolangaani ku saidi yo okusingira ddala mu music career yo akolangaani specifically naye oli mumukolera future ye